Akatengo kagenze maaso n'okubanga kweyongera eri gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Poliisi wetandise okuggala enguudo ez'enjawulo eziyingira ekibuga Kampala. Bano nno batidde kiki abantu ba National Platform Bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe kye bayinza okuzzaako nga bwe bategese nti olunaku olw'enkya bagenda kukima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwe, the elected President of Uganda, the People's Hope, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwe. Munnange bino bitiisizza Yoweri Kaguta Museveni awamu n'ekibinja kye bwe batyo batandise okuggala enguudo ezesinga obungi eziyingira ekibuga Kampala. Naye nga mutidde nnyo ate nga bulijjo mmwe mutugamba nti mmwe mwawangula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kati ate muba mutya ki? Twebuuza muba mutya ki ddala? Bw'obanga ggwe mukulembeze w'abantu nga ggwe abantu gwe balonda, lwaki oba otandika ebino eby'okuggala amakubo ag'enjawulo? Mutegeeza ki? Ddala entebe mwabaagiwangula oba mwagibba bubbi ku Bannayuganda? Mukwano gwange embeera bw'ekyo bw'eri. Museveni agadde amakubo agasinga agayingira ekibuga Kampala okulemesa Bannayuganda okugenda okukima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwe, the People's Hope, the President of Uganda. Byonna tubiraba era byonna tubimanyi naye nga tubagamba Uganda ya Bannayuganda, si mmwe mugenda okubanga mafuga Uganda. Ebyokutufugiranga mu nkwawa zammwe ebyo byaweddeyo. Bannayuganda twagaanye twabiganye, ebirala byonna mu bikole, naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwe agenda kutuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Era nga Bannayuganda bangi bayikoowodde, Bannayuganda bangi beekuŋŋaanyiza, Bannayuganda bagambye nedda, enough is enough, ke kaseera mutuwe obuyinza bwaffe, mutuwe entebe zaffe. Naye munaasalawo kugamba abantu mbu tebatambula, temulowooza nti nno ekyokutambula kye kigenda okuggyako abantu. Abaana abafeefekka bano abali mu Kampala batagenda kuyingira buyingizi kibuga, naffe twemala. N'abali eyo mwenna banange tubakoowoola. Ennaku z'omwezi 5 baganda baffe, ennaku z'omwezi 5 muyimukire wamu mujje tulwanirire eggwanga. Akaseera kano ke tulina nga bwe batugamba nti buli kakisa ke tufuna tukakozese bannange, ne kano akakisa tukakozese. Bannayuganda mwenna nze mbakoowodde, bano bagadde enguudo eziyingira ekibuga Kampala, bo kye baagala bakimanyi era bamanyi bali mutusoomooza, baagala tunyiiza. Naye tubagamba tetugenda kubeera banyiivu kubanga ffe kino ekintu tetukiranze lwaleero, tukiranze eggulu. Tumaze wiiki namba nga tweteteekera okugenda okununula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwe, President w'eggwanga omulonde. So ne munaagala amakubo, ne munaakola obunkenke bwonna, bino byonna tubadde tubiraba era nga tujja bimanya. Tukimanyi mutidde nnyo era tutegeezekeko nti waliwo abaagala okuggyako internet, naye nga tubategeeza byonna mu bikole naye temujja kumalako. Bano Bannayuganda baataamuuse, Bannayuganda baakooye, Bannayuganda baataaga ggwanga lyabwe, ebirala tebaagala kumanya. So ojja kgenda oggalayo ekkubo olowooze mbuno kye kigenda okuyisaawo, naye nga nakyo tekigenda kuyisaawo muganda wange. Eno Uganda si yo, Uganda ya Bannayuganda. Bannayuganda yabagambye nti nedda, enough is enough, era bwe kigenda okuba tekigenda tulemesa, terikigenda tujja mu maanyi. Twasimbudde, buli kimu kyawedde. Tetukyayagala kumanya, tetulina gwe tukyayagala kuwuliriza wabula okuggyako okoowoola Munnayuganda ajje ayegatte naffe. Ennaku z'omwezi 5 tutunula eggwanga, kyekiriwo ebirala tetubimanyi. Museveni oba ogadde amakubo gaggale, naye ffe tetukuliiko, wabula ffe kye tuliko kukima His Excellency. Munnayuganda munnange nkulamusizza nnyo. Manya n'eddoboozi Dorothy Nasizidono Mutala Boston, Massachusetts, USA. Munnange nekindiseeka ku screen yo kunoonya gwe eyitanira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda, wa people power, nti nga njagala okutegeeza nti omwana waffe, omwana wammwe, pulezidenti waffe eyalondebwa abantu, pulezidenti w'abantu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu landinga mu ggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi nga 5 October, mwezi guno gwennyini ye wiiki etandika, akomawo butaka bwa bajjajjaabe. Kati munnange gwe nkukoowoola yonna gy'oli ojje mu bungi nga bwe mukikoze gy'ayeetoololedde eggwanga lyonna bw'abadde atalaaga, ne mukikola ne mujja mu bungi okumwaniriza. Mbakunga Munnayuganda mwenna situkiramu, omukadde, omuvubuka n'omuto, tugende tusaawa entebe ennaku z'omwezi nga 5 twanirize pulezidenti w'eggwanga yalondebwa abantu. Mujje mu bungi, no lunaku mulindwa
etubadde tulindiridde Katonda gwe tubusaba wagenda okukyusa eggwanga lyaffe. Kale bannange temulekaayo, tolekaayo mwana, tolekaayo muto. Gwe muna diaspora nandala gwe munanga Boston. Ekyokukola okimanyi soka kya byonna kunga abantu bo bagende mu bungi okuyiwa ku luguudo okugenda okwaniriza pulezidenti. Ekyokubiri abantu abo ebbanga lyonna lye banaamala nga bakola kye balina okukola batwetaaga okubabeererawo. Beetaaga okulya, beetaaga okunywa. Kale munankyukakyuka weebeereremu ng'omanyi nti batukoonera wonna ku bantu nti abange kino tusitukiremu okuyamba abantu baffe. Ye tulwanirira omusaayi gw'abaana baffe abafiiridde mu lutalo olw'okununula, abatugumbuliddwa bannakyemalira. Omusaayi gwammwe tegujja kuyiikira bwereere. Luno lwe lunaku mulindwa Oktoba nga 5 omwaka gwa Mukama waffe 2023 Uganda lwegenda okwenunula. People power, our power. Our power, people power. Twanirize pulezidenti w'eggwanga yalondebwa abantu. Ye mu bungi luno lwe lunaku mulindwa etubadde tulindiridde Katonda gwe tubusaba wagenda okukyusa eggwanga lyaffe. Kale bannange temulekaayo, tolekaayo mwana, tolekaayo muto. Gwe muna diaspora nandala gwe munanga Boston. Ekyokukola okimanyi soka kya byonna kunga abantu bo bagende mu bungi okuyiwa ku luguudo okugenda okwaniriza pulezidenti. Ekyokubiri abantu abo ebbanga lyonna lye banaamala nga bakola kye balina okukola batwetaaga okubabeererawo. Beetaaga okulya, beetaaga okunywa. Kale munankyukakyuka weebeereremu ng'omanyi nti batukoonera wonna ku bantu nti abange kino tusitukiremu okuyamba abantu baffe. Ye tulwanirira omusaayi gw'abaana baffe abafiiridde mu lutalo olw'okununula, abatugumbuliddwa bannakyemalira. Omusaayi gwammwe tegujja kuyiikira bwereere. Luno lwe lunaku mulindwa Oktoba nga 5 omwaka gwa Mukama waffe 2023 Uganda lwegenda okwenunula. People power, our power. Our power. Webale nnyo maama nokoowola bannayuganda ennaku z'omwezi nga 5 olunaku no bannange lwankya bannange tuyimukiremu ffenna tujje twanirize omununuzi w'eggwanga His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Abalala tubakakasa era tubategeeze nti bali ku byabwe tebalina kye bagamba anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine President w'eggwanga mulonde munnange agenda kuba akumawo mu ggwanga. Ebyabali tubiteeke ku bbali tumanye kye tulina okukola kiri kimu kyakwaniriza His Excellency. Bali ku byabwe bali katemba waabwe tetubawabudde tumanye baagala tujja ku mulamwa naye tubategeeza nti omulamwa tetujja guvaako tugenda kusigala nga tutambula. Uganda yaffe. Uganda si y'abannayuganda, Uganda si ya Gagadwa Museveni, Uganda yaffe. So gwe muganda wange naye mukwano gwange mwenna tubakoowodde mujje tuweegatte wamu tulabe nga tutwala struggle mu maaso n'eggwanga lyaffe okutwaliza wamu. Gashumba ono muvandume munnaabwe ng'amboga yayogera erinnya ly'omusajja yayita Frederick Mbidde Mukasa naye n'agamba munyarwanda amumanyi onyala tuuke tutandike Gashumba. Wulira somebody who says he's a Muganda but he's not but he's from Buganda but not a Muganda. This is Mukasa Mbidde. Mbidde is a Munyarwanda but of Buganda. Owulidde bulungi ekyo tuyita okwetuuma kyotali. Kati bw'oba weetuumye kyotali lwaki kyewafuuka tokyembulensi nga oba tokikkiriza kitambulirako ate essaawa n'etuuka n'oyagala okwefuula kyotali. Ekisookera ddala mukulu Frank Gashumba nga sinanyazanya vidiyo njala kutegeeza publicly tomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu babi itungo tobamanyi. Olunaku lwafuna omukisa ogendako ewa Kyagulanyi baakuyita ku kyenkya n'olyako breakfast nabo oba yali lunch oba yali lunch awo wakoma okubamanya tobamanyi. Era njagala obeere mwegendereza nnyo ng'oyogera ebigambo. Bw'oyogedde ebigambo bingi ngenda bittamu wano naye njala kati kusooka kusomesa. Mu bantu abalina ennaku ku nsi ya Katonda kono bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Ssentamu's family alina ennaku. Muzeyi Ssentamu azaala Kyagulanyi ne kitaawe wa taata wa Ssentamu
beba mu kubasajja balwanira eggwanga Uganda okutuuka weriri naye tebasasulwanga wadde n'ekikumi nkiddamu Gashumba Robert Kyagulanyi Ssentamu goyita Bobi Wine kitaawe Ssentamu nejjajja wa Kyagulanyi nejjajja wa jjajja wa Kyagulanyi bebasajja babanja eggwanga Uganda obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okulutuusa olutuuseera nga tebabawanga wadde n'ekikumi naye ogenda otambuza ebigambo owalabuka ebigambo kati kankudde mukulu ekisookera ddala famire ya Kyagulanyi togimanyi era gyesonyiwe kyekisooka ekyokubiri wawogula ompokose ebigambo Kyagulanyi yatunda miles 2 ez'ettaka lya kitaawe egomba kati kankubuulire kitaffe obanza abembogo babeera bakoddomi bange Robert Kyagulanyi Ssentamu kansookere ddala tomumanyi nga bwe nkugambye ne famire togimanyi omugenzi Ssentamu azala Kyagulanyi yazala abaana 37 ne gomanyiko Kyagulanyi yazala abaana 37 kiri ku record nti n'olumbe olwalina okwabwa lulagibwe abantu bonna b'Oluganda bakona emikanda kozesa obwongo obutono osooka otegeere ekisooka omugenzi Ssentamu bwe yaleka abaana 37 nga Kyagulanyi y'omu ku buto obusembayo kati ate akaana akato kakwata katya miles 2 ez'ettaka zitunde oyo propaganda takyakola nakugamba egeddio state agent kyangu nnyo okwakisesinga information woba ogyagala genda Minister of Lands oba genda Kwero C ku kyalo Babwani gye bamuzaala Egomba bakuwa endagaano ng'eraga nti Kyagulanyi yatunda ettaka yatunda ettaka n'aliguza omwami bw'ati ne bw'ati ng'endagaano eraga yatunda miles 2 kyetwagala obanga ojja okwogera sooka osengejja ebigambo byoyogera Kyagulanyi y'omu ku bwana obuto obusembe mu famire ya Ssentamu nga ne school fees muzeeyi Ssentamu yali tazirina Edi yawe agundi chairman Nyanzina awulira Robert Kyagulanyi kiri kuli kodi kati ate omwana asembayo in fact sire musika tiyasika kuba tebanafuna musika kati gotandiko let me first prison you here obigambo byo yennyini wayogedde boti banze njala nnyo n'enzira bintu by'omuntu ng'ayogedde wagaye boti kufuuse muze mu Uganda abantu okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi mu bannayuganda nga bisobola okuvaako ekitta bantu bato baffe era ogambye gufuusa muze mu Uganda olw'abantu abavaayo ne boogera ebigambo ebisiga obukyayi ekisobola okuviirako ekitta bantu mu Uganda soke mpozingemu awo mukulu Frank Gashumba kakutwaleko mu ssomero osooka oyige mu byafa by'eggwanga Uganda bukyanga libeerawo nga ne magulumeyo babinyise mu nsi bagenzi tewabeerangawo kitta bantu genocide tebeerangawo ng'ebeesinga ku mawanga tebeerangawo nkujjukiza Uganda erina amawanga 56 Uganda erina amawanga 56 those are 56 tribes across the country. Have you ever heard anywhere in Uganda that we had a tribal crashes or tribal fights? No way. So, genocide Uganda egenda kuva ku ggwanga ki ngeredda ku ggwanga ki mukulu. It is impossible kubanga tekibeerangawo. So, next time bobanga ojja okwogera either bawerabidde okwesabbuuna oba wazzetolidde olina okusooka n'okola okunoonyereza ku kiki oba ogenda okwogerako ng'ozze n'obuvunoozi nekikwatako ekituufu kyoyogera genda mu maaso kwongerayo Uganda baffe ab'ekibiina ekizibwa National Unity Platform balina eddembe lyabwe okuwagira ekibiina kyabwe ngaba DP balina eddembe lyabwe ngaba FDC balina eddembe lyabwe ngaba NRM balina eddembe lyabwe nga naffe ab'MK movement balina eddembe okuwagira Jeno Muhoozi Kainerugaba
Alright, ogambye buli kibiina kirina eddembe okuwagira abantu baakyo. Yes, kirungi nnyo era tukikkiririzaamu. Ngera soka kubuuza. MK project, is it a political party? Is an organization which is registered? Kikiga kiyita batya? MK, it's a project. Ekigambo kiri project. Kutya tugenze maaso. Nkwata mu bigambo byo. Naye ate ekyo tekikuwa liberty okukozesa bigambo ebiyinza okuvaako ekitta bantu. Abantu abali close ku president wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi bamaze ebbanga ku social media nga basiga obukyayi eri mu bannayuganda. Obukyayi obuyinza okuvaako abantu okutemagana amajambiya. Ne tulipotinga ku poliisi. Kati ne kiva ku ekyo ababaka ba NUP waliwo omubaka ayitibwa Lutamaguzi yendooza bw'atayogera ku bigambo biyinza kuvaako kutemagana majambiya mu Uganda taba na mirembe. Alright, mmanyi nkukwata mpola. Kibiina kya National Platform nga kikulembera Robert Kyagulanyi Center mu kitambula kisiga ebigambo ebyo bikyebiza okufiirako amanga okutemagana. Njagala ogende mu biga bya Kyagulanyi byonna ojjo video ng'agamba abanyankole muwalagane n'abanyolo, abanyolo muwalagane n'abatoolo, abatoolo muwalagane n'abakyoli, abakyoli muwalagane n'abakukusa bbini. Honorable Nakaseke Lutamaguzi Semagula nti agenda atambuza ebiga by'obukyayi mukulu. Recently meeting gye watuula mu ggwe kennyini nayo y'okwerinda wamu mwagala kutta musajja mukulu Lutamaguzi Semagula because kubanga ye munnankyukakyuka yekka omu ku bbokala abatono avaayo ennyukuta empandiike mu buwandiike bwazo nga bwe zinnyonnyolwa nti ebeera nga tagitaddeeko wadde akakira. Kati olw'okuba muti omuntu okwogera ku mize gyammwe buli muntu ava nayogera ku muze gwe muga nti abasosola mmwe baani aziku ani abasosola bakusosola ku ki era bakusosolera wa? Lutamaguzi ki kyayogerako ekitaliiwo? Ekizibu kye mulina kiriwo ekiti. Ekituufu mukimanyi temwagala Baganda era mishoni yammwe yakusanya Baganda. So buli Muganda yenna avaayo okwogera ku nsonga ezikwata ku Buganda oyo asosola oyo ali bino. So please ayo kadi twagivaako twagitegeera nti buli Muganda lwanaaba ayogera mutandika okuteekawo kadi z'obusosoza otwavaawo mukulu. Mugamba mulina obuwagizi mu project ya obeetunda mbizi obeetunda Nairobi obeetunda cocaine, we don't know. Wagenze mu kitundu ky'Eruweero gwe kennyini gye weeta mu kitta omu ku baana enzaalo ez'Eruweero ayo kadi twagivaako twagitegeera nti buli Muganda lwanaaba ayogera mutandika okuteekawo kadi z'obusosoza otwavaawo mu Abafanka Gashumba batalina makulu tubaleke okubawa ennyo amakulu tutufokasinga kimu ku mulamwa gwe tuliko ogw'okunona eggwanga lyaffe ng'ennaku z'omwezi 5 ennaku z'omwezi 5 bannayuganda bagenda kuyimuka bagende balwanirire eggwanga lyabwe ng'ennaku z'omwezi 5. Muganda wange mukwano gwange mbategeeza nti ffenna tugenda kusitukiramu Uganda egenda kwekonga bannayuganda tugenda kubeera ekyenjawulo era nga ennaku z'omwezi 5 sisuubira nti wali omunnayuganda agenda okusigalayo nga tazze ku kima His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine munnange gwe tugenda okubeera naye. Abalala abababuzaabuza bababuzeebuze naye nga yo Uganda egenda kununulwa. Bannayuganda beeteeseteese mu bungi nnyo okugenda ku kisaawe ky'ennyonyi entebe okukima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine tewali agambayo. Bannange
His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agenda komawo mu mbeera ate endala nnyo. Munnayuganda munnange gwe akyali eyo akyabuusabuusa akyali atannaba kutegeera nti nno Uganda y'abannayuganda akyali eyo akyafudde mu kwebaka atamanyi nti nno Uganda egenda kufuuka ekyenjawulo. Munnange tukutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, yakomawo mu ggwanga. Ebirala tetwagala kumanya kakaseera kakukima president aboogera mwogere naye ffe tukutte olugendo lumu lwa ntebe kukima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tetukyawuliriza nnyo bantu, tetukyayagala bamanya, tetukyayagala kubeerawo nga tugamba nti ate ki nedda. Kakukima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate nga tubategeeza ffenna tugenda kusitukiramu mu bwangu ddala tugende tukime omukulembeze w'eggwanga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ennaku z'omwezi nga 5 essaawa zigenda kuba 4. Buli munnayuganda yeemaze dde okwekuŋŋaanya, buli munnayuganda amaze okuba nga yeeteekateeka bulungi okukima omukulembeze we. Naye weeteeketeeke bulungi olabe nga obaako ky'ogatta ku Uganda yaffe esobole kubanga enunulwa. Ffe munnange tuli wano tulinze lunaku lwa nkya ng'ennaku z'omwezi 5 tuyimukiremu tugende tukime His Excellency. Ebyabalala tetwagala kumanya. Bano abakola zi diversion zaabwe mubaleke bagende mu maaso ne diversion zaabwe. Bo bajja kusigala nga era bakyali awo mu diversion nga ffe wetutambula wetugenda mu maaso. Sinenya sisobola genda nga sebazizza buli MP, buli mubaka, buli ani, buli omu yenna avuddeyo n'akoowola abantu. Bannange tusiimye. Tusiimye nnyo buli omu. Z'omwezi 3 ne 4 Oktoba 2023 omwezi guno gwennyini gwe tulimu nalabye abannayuganda buli kiisi yenna ateesobola. Abannayuganda omuli abakazi, abannayuganda omuli abaana abato, abannayuganda omuli abalema bakakono, abannayuganda omuli abasajja abanene bano banina pressure, abawandwadde bannasukaali, abannayuganda bano nga boolekera epaaka empya n'epaaka enkadde. Abannayuganda bano kyantiisizza nnyo nga mbalaba basitookinze emmere. Abannayuganda bano babadde baguza omuceere, babadde baguza akawunga, babadde baguza entangawuuzi, babadde baguza eŋŋano, babadde baguza emmere esobola okubatwaliriza ebbanga eddene nga ndaba ng'abeetegekera olutalo. Abannayuganda bano babadde bamaze okugula amakufulu amanene, bamaze okugula obusaala obw'okwekuumisa, bamaze okuguza buli kimu kyonna, embazzi, buli kimu ky'okozesa okwekuuma. Abannayuganda bano nga baguza agajegera aganene agasiba ku mayumba n'ebikufulu. Abannayuganda bano bakutte zi takisi mu kirooto kye kimu ne boolekera mu byalo nga Masaka, ne boolekera mu byalo nga Jjinja, ne boolekera mu byalo nga Mbaale, ne bafuluma ekibuga Kampala ne bakireka nga kikalu kiri empute. Abannayuganda bano bwe batuuse mu byalo ebyo batuuse mu maka gaabwe ne basima godawuni ne basitookingamu emmere nga y'amaanyi ng'esobola batwaliriza emyezi nga 6 mu kaseera akazibu nga Congo ke yalimu, mu kaseera akazibu nga Sudaani ke yalimu. Batutte mu godawuni eyo ne beesibiramu mu mayumba gaabwe n'ebijegere binene, ne basibawo n'abaana baabwe ne basirikira omocce mu mayumba gaabwe mu byalo. Mu kirooto kye kimu ku sayidi ya Kampala nalabye abasajja bannaggwano, nalabye abasajja nga bataddemu gambuutusi ne kabuuti, nalabye abasajja nga boolekera ku kisaawe Entebbe. Amaziga gampiseemu kubanga natunudde ku ssimu yange bwe nti ng'ennaku z'omwezi mu kireeto ekyo zaabadde nga 5 Oktoba 2023. Natunulidde ku ssaawa ezo nga ndaba Uganda kirabika nga ke kaseera Omukama ke yatulaganyisa mu kirooto ekyo. Mu kirooto kye kimu mu Kampala nalabye abakazi bannaggwano nga basawuda madada nga bataddeko gambuutusi, nga bataddeko bikabuuti ebinene, nga beesala emisale, nga beeteekako ziraama, nga bakutte obusaale, nga bakutte embazzi, nga boolekera Entebbe. Simanyi kye babadde banona Ntebbe naye nga babadde boolekera Entebbe. Mu kirooto kye kimu ekyo nga wayise emyezi nga 6 nga bali mu byalo basirise, nalabye mu kibuga Essanyu ng'emyezi 6 gyamaze okuyita
n'akafuba ak'amaanyi nalabye abantu nga bali ku street. Omukama Katonda yandaza abantu nga bakuba eŋŋoma, yandaza abantu abambadde redi nga bali kukuba bookya ennyama, abantu nga beddiza amataka gaabwe, abantu nga bafulumizza Uganda abagwira, abantu nga beddiza zibbanka, abantu nga beddiza institution ennene, abantu nga beddiza enguudo. Natudde wansi mu kiroto kino ne ŋŋamba Mukama Katonda kikyondaga. Mukama Katonda yanyimiriza bw'ati nannengeza emitaala nga bw'onootunula eri ewasemba nga ndaga ekitangaala, nga ndaga essanyu. Ekitangaala ekyo nabuuziza Mukama Katonda nzivuunulira ekitangaala kitegeeza ki? Omukama Katonda naŋŋamba nti yessaawa ne mpawamuka mu kirooto. Bannange amanyi okuvuunula ekirooto entebe, simanyi kye babadde banona ntebe naye nga omukwano gwaffe weebale nnyo munnange, badde bamaze okugula amakufulu amanene, bamaze okugula obusaala obw'okwekuumisa, bamaze okuguza buli kimu kyonna, embazzi, buli kimu ky'okozesa okwekuuma. Abannayuganda bano nga baguza agajegera aganene agasiba ku mayumba n'ebikufulu. Abannayuganda bano bakutte zitakisi mu kirooto kye kimu ne boolekera mu byalo nga Masaka, ne boolekera mu byalo nga Jjinja, ne boolekera mu byalo nga Mbaale, ne bafuluma ekibuga Kampala ne bakireka nga kikalu kiri empute. Abannayuganda bano bwe batuuse mu byalo ebyo, batuuse mu maka gaabwe ne basima goddawuni, ne basitookingamu emmere nga y'amaanyi ng'esobola batwaliriza emyezi nga 6 mu kaseera akazibu nga Congo ke yalimu, mu kaseera akazibu nga Sudaani ke yalimu. Batutte mu goddawuni eyo ne beesibiramu mu mayumba gaabwe n'ebijegere binene, ne basibawo n'abaana baabwe, ne basirikira omocce mu mayumba gaabwe mu byalo. Mu kirooto kye kimu ku sayidi ya Kampala nalabye abasajja bannaggwano, nalabye abasajja nga bataddemu gambuutusi ne kabuuti, nalabye abasajja nga boolekera ku kisaawe Entebe. Amaziga gampiseemu kubanga natunudde ku ssimu yange bwe nti ng'ennaku z'omwezi mu kireeto ekyo zaabadde nga 5 Okitoba 2023. Natunulidde ku ssaawa ezo nga ndaba Uganda kirabika nga ke kaseera Omukama ke yatulaganyisa mu kirooto ekyo. Mu kirooto kye kimu mu Kampala nalabye abakazi bannaggwano nga basawuda madada nga bataddeko gambuutusi, nga bataddeko bikabuuti ebinene, nga beesala emisale, nga beeteekako ziraama, nga bakutte obusaale, nga bakutte embazzi, nga boolekera Entebe. Simanyi kye babadde banona Ntebe naye nga babadde boolekera Entebe. Mu kirooto kye kimu ekyo nga wayise emyezi nga 6 ng'abali mu byalo basirise, nalabye mu kibuga essanyu. Ng'emyezi 6 gyamaze okuyita n'akafuba ak'amaanyi nalabye abantu nga bali ku street. Omukama Katonda yandaza abantu nga bakuba eŋŋoma, yandaza abantu abambadde redi nga bali kukuba bookya ennyama, abantu nga beddiza amataka gaabwe, abantu nga bafulumizza Uganda abagwira, abantu nga beddiza zibbanka, abantu nga beddiza institution ennene, abantu nga beddiza enguudo. Natudde wansi mu kirooto kino ne ŋŋamba Mukama Katonda kikyondaga. Mukama Katonda yanyimiriza bw'ati nannengeza emitaala nga bw'onootunula eri ewasemba nga ndaga ekitangaala, nga ndaga essanyu. Ekitangaala ekyo nabuuziza Mukama Katonda nzivuunulira ekitangaala kitegeeza ki? Omukama Katonda naŋŋamba nti yessaawa ne mpawamuka mu kirooto. Bannange amanyi okuvuunula ekirooto nnyamba. Bannayuganda tweyanziza nnyo, mukwano gw'abangi tweyanziza nnyo. Ekirooto naffe tetumanyi kivuunula naye nga kyo amazima gali nti Bannayuganda bo bagenda kuyimukiramu, era ng'olugero lwe lubadde mu kirooto balwanire eggwanga lyabwe, balwanire ensi yaabwe. Ensi Uganda eno eyagala okusaanyizibwawo omuntu omu bw'ati Abannayuganda Omukama Katonda yandoze eyajja okwagala okutulugunya, eyajja nga talina kaalina, abbye eggwanga alimazeewo nga buli kimu akifudde nti nno kiri mu mikono gye. Munnange Bannayuganda bagenda bwe batyo kuyimuka balwanire eggwanga lyabwe nga tewali gwe beebuuzizzaako, kubanga wano tewali agambayo. Ke kaseera ke kadde Munnayuganda agambe nedda, enough is enough, ayimuse eddoboozi lye ate tulwanirire eggwanga. Bannayuganda bagenda kwerwanako, Bannayuganda bagenda kuyimusa amaloboozi gaabwe, Bannayuganda bagenda kufuna ekyo kyennyini kye balina okufuna.
tewali ajja kulemesa kino ekyazze, tewali ajja kistopinga okujjako gwe Munnayuganda nga toyagadde ekibeewo. Muganda wange nkukoowoola ng'ennaku z'omwezi 5 yimukiramu naawe, jangu twerwaneko, jangu twegatte wamu taye nga tununula eggwanga. Ebya Museveni okuba nga ali mu kutya, mumuleke abeere mu kutya kwe, takyalina kyagamba ggwanga. Ebibye bya stopinga ebya Museveni totukkirize nti byakomaawo. So muyimuke baganda baffe, tulwanirire eggwanga lyaffe, tulwanirire obuyinza bwaffe ate era n'ekitiibwa kyaffe.